أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Allah jalla jalaluhu tumwebazaako butukeeserezanga olunye entakera nga ddala mbutuufu asaana kwebaza n'okusaba atuwe obulungi obuli mu makya, atuwe obulungi obuli mu kawungeezi ka leero. Ebirali tutaataaganyizza mu ddiini yaffe, mu nfuna yaffe, mu famire zaffe, tumusaba byonna ekibi kigwana wala bitutaase, nga we tumusaba buli kika kya kirungi akitugondeze, ate atuwe enkozesa yakyo ennungi kireke okutufuukira ekizibu. Bwe tumusaba atutaase, ayi Allah, ekirwadde kino ekiyigganyiza omwana Adamu ku lubaati lw'ensi eno, asaasire baganda baffe bonna abakifiiriddemu, ate abakyali abalamu akibataase, abo bakireetedde abawonye, kubanga obusobozi obubawonya ne kitabatwala abulina. Ate naffe atuwa okutegeera nti Mukama waffe munyiivu ku bikolwa byaffe, atuggyemu endowooza z'e China n'Amerika, nti Amerika zaakoze obulwadde ne China bamalewo Abafirika. Ekyo tekisoboka kubeerawo illa biiznillahi, okuggyako nga Allah amaze kukiyisa nti kibe. Omuberika asobola okukola byakola naye Allah n'atakkiriza. Omuchina asobola okukola byakola Allah n'atakkiriza. Naye Allah asobola okukkiriza kye bakoze ne kiyitawo nga bw'aba ayagadde, ne kitukolamu omulimu. Olaba ne mu majini yagamba ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. abantu bagenda ne bayiga eddogo nga baagala okwawula wakati w'abafumba abakkaanya, babatabule baawukane wakati mu ddogo. wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tekisoboka kubeera nti ebiruubirirwa byabwe bye baagala bituukirira okuggyako nga Allah akkiriza. Allah asobola okukkiriza eddogo ne likola omulimu gwalyo nga nnyini kulisindika bw'abadde akyagala, ate asobola okuyingirawo ne litakola nga galira w'abadde ayagala. Kaakati bw'aba mu China nga yakoze akalwadde, baakolaakoladde ebirwadde ebitumalawo, naye ate tweyongera bungi. Baasooka Abazungu ne batuleetera obulwadde ddeka busa. Bwe bayita okugaana omwana w'omuddugavu okuzaala, ne tulyoka tumira empeke, ne tumira empeke ne tutta, ne tuggyamu embuto ne tukamala bukamazi. Batugaye muggyemu embuto musome, nga ate bw'omala okusoma tolina kyakukola. Mujjukira tojjangamu embuto. Ate munnange eyinza okukola ekintu nga gweoyagadde kibe kibi kisanyeewo umma, naye abaana bwe banywa eddagala eriggyamu embuto ne bagimuka ne banyirira.
nolabe omukazi ng'anyirira ng'ekizungu ebiweke ne binyiriza abantu neyali tanyirira n'anyirira gayira abaana be banyiririra mu mpeke Allah ata kiyati akikkiriza kiyitewo aho ekizaala eminyira simanyi okitegedde ne batuleetera ne batuyiyizaawo nga baagala okutugumbula omwana w'omuddugavu waggweewo empeke we zajjira nga tuli mu miliyoni 2 zigenza okuba nga abantu abazitegeera nti batutta busi ng'ate tuli mu miliyoni 5 okunyirira kuli kwaleeta obuzibu omusajja kyava agamba omukazi njagala mukazi gwe ku luno ozaalyayo abaana babiri abanyirira ggwe mpozi ati tugenda okuzaala nga tetuyita mu kunyirira kw'empeke ki andirirawo ne baleeta abasajja mweraawe ekyo abavubuka b'Abafirika ne bagaa nti kizira ku baana abanyirira batyo tweraawe abayivu ennyo ne beeraawa abatali bayivu ne bakola omulimu emiliyoni zirinnya bulinnya wamu n'okuba nti ebiteesebwa okutomalawo bye bingi tuba tuli awo ne bayiya akawuka kagende kazannyire wali tebayita siriimu n'akenzanya omwana w'omuntu bannanga omuntu azaala asinga ente omuntu azaala omwana omu naye bannanga kizibu okusanga ebisolo ebingi ng'abantu oba ebinyonyi embizi tezaala kunaku taano naye ku kyalo balako mbale naye bannanga omwana w'omuntu azaala omu babiri naye azaala ekyengero ekyali mu siriimu mwati muyinza oba temwakimanya nga wotegeeza nti omuntu amulina azaala babiri mwali mwakigenderedde n'abalongo ne bayitirira ne bassaalongo era omwana w'omuntu akoleki ne babeera era n'asigalawo bannange ku siriimu nali simanyi nti waliwo asigalawo ne beeretesa obupiira era tuleka okuzaala omuntu kaba obupiira ayuza buyuzi okukakala kakati omuntu ayambala akapiira ate ofuna tu olubuto amalolero gajjudde bazaala naasi kikikyo bali balwana tuggwewo Allah alwana tubeewo ate okusingawo nga bwe tubadde naye Allah tawangulu kati bwe kiba kituufu nga nakano baakaleese n'olowooza nti abantu bagenda kufa baggwewo ate abavumbudde eddagala ate bembalala bakayitaani covidex bakakozesezaako bagambye waliwo omuwala mukwano gwange mwanyina kiwanzeni ne yaŋŋambye seeka kali akantu kakola akalwadde kamubye n'akakozesaako naga nti n'emirimu gyange nkola naye ekyomukisa omubi batandise okukacukula onze mwana wange waali nkanyugidde ku kasinga bwe yaffe bakadde n'agasinawe kayisa naye konkalina natayisima mugenda ddi ekampala olita akantu kafaako neŋŋamba emmere egulubya abantu singa ssente ezo baziguzeemu obulagala obwo ne babuteeka ku erosi abantu ne babata ne bagenda ne bakola akafunirayo ng'ayita ku erosi ne bamuwa akatuka tekisingako okusinga le banawa ssente emitwalo 10 alaitani kuntu turaba omuntu ajogera nga talina nansonyi emitwalo 10 ennaku mmeka ana ng'ogenda kunywa ng'anywa eddagala akawunga musala katoosi 5 naye ddala abantu bawano mulowooza naawe n'okkiriza n'olwana bakuwa ebitaano bakuba eŋŋuumi gayira leeta erinnya lyo tukuwandiise bakuwemu nze tebampanga kabuleŋŋane bazitutuliremu eddagala kubanga baalikakasizza nti likola ki n'abalikozesezza bakakasizza nti liyambako owulidde
baligule esente ezo bazitugule batuteffe tunoonye riziki yaffe ffenna eddagala libeere ku erosi libeere ku erosi awuliramu kasenyika ng'agenda ku erosi ewaabwe owerosi nga muwayo akacupa ono agenda atetenkanya lumonde bweriba lirabise batute tugende tunoonye lumonde eddagala erirabise esente zaffe bazigulemu eddagala kibi nnyo oyo teyagalira ebitaano bye tebannalyekenneenya ebya uganda abalikozeseza abagala erituyambye byatuyambye eddungi esente z'emmere tusobola okwenoonyeza emmere mu uganda wano nawulidde emmere eri eyo mu byalo evundirayo tiwali ntambula omusajja yagambye ettooka eddene liri ku 1,500 ettono 5 owulidde ekitegeeza emmere tugirina abantu tubate bali emmere eyo eri kitutalina ddagala eddagala ligende ku buli erosi ziri erosi ekamu abamanyi ebyobufuzi buli erosi bagiteekeko obucupa 1,000 awulira obubi ng'ajja nga bamutonyerezaako awo ng'agenda anoonya muwogo w'abaana nga n'abaana ku masomero bateekako abaana baddeyo basome eddagala libeere mu ofiisi ya headmaster ng'omugaa nti alwala ajje wano nga bwe twerabidde masiki zaffe n'okunaaba mu kii ne sanitizer abaana baddeyo basome essomero eddagala baligule batuguliremu eddagala libeere ku masomero batugulire eddagala libeere ku erosi okusinga banaatuwa siringi 5 buli lunaku niye mwaba kimwe malakum nukulyatulire nti malakum kulesanga olya ye musajja mugagga ebikya bimujjudde yennaga nti nange bampandiike bakuwandiika ofune sente kati 5 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة muweredde muddereddera akerowooleza singa kibadde kisoboka okuzireza sente baalizaaliziriddwa nibaga nti sente ezo bazituguliremu eddagala libeere ku masomero abaana baddeyo basome libeere mu malwaliro ga gavumenti alwala agendeyo afune eddagala libeere ku erosi sente bazituguliremu twayigaye nti tukole referandumu etalaba mukadde wange lukyamuzi referandumu akati eyo nga tuvuddeyo fe abatali byabufuzi muli ebitaano byammwe oli nanyigira munne tompandiise bakuwandiike ompalanira ki ku 5 eddagala libiiri mu bantu abantu bagisobola okwenoonyeza riziki yaabwe banna owulira nga oli mu ggwanga noga nti singa eddoboozi lyange eriwaganyiza ne lituuka gye liraga niye ofaana lyo abagezi muli bangi naye akuyisaawo amaloboozi nowulira nga n'abantu bateesa ku ssente awa buvunaanyizibwa rediyo ne zitwala puroguramu ne tv eddagala ligende ku masomero ligende ku erosi sente zaffe bazigulemu eddagala abantu batutefe tukole tujja kusobola okwefunira emmere etubeezaawo omwaka buli wa takisi obadde okufuna omutwalo gwo kakati bakuwadde 5 buli lunaku ate kakati ebyo katonda byatusobozesezza okwogera olwaleero naye nga tetwerabidde byo twasomye ku kisa kya allah kibwe kiri ate n'abantu bannaye tebulaba ti obulwadde butuluma saba allah atusaale allah simusanyufu ku bikolwa byonna tunaaba twakavumbula eddagala ate baleeteyo feezi 3 gyabanga ate kano akazze kagumuuka okusinga kali kali bwe batogendedde mu feezi 1 feezi 2 nekulekawo wallahi waalikyusizzaamu okwo mu nneeyisayo feezi 3 egenda okujja kubanga ate ye neegenda okujja nga netaaba tomutemi aweddewo
n'obulagalagala bonna bwe batulagiridde bugize eki kati yo feesi yejja kujja nga y'amaanyi ngate ate ebyokwerinda tubikozesezza bigize eki kaakati obudde bwonna kino kitweraliikiriza okutuddamu envuunula bibya kubanga bannaffe gye bwasookera baba balina feezi ezi 1 2 3 kati ffe tukyali ku 2 toyibaala bw'oba nga oli mu feezi 2 mambo bado akati tunyiikirire nnyo okusaba naye bannaye tubeere feya waliwo yali atudde waatudde ng'ali siriyasi asaba allah mutaasa kawuka okikola tokikolanga olinda kajje kasule enduli oli otuddeko watuddeno ng'ekikutuuzizzaawo okwegayirira katonda akakutaaza ng'otudde katonda akulaba nti ono leeri wano atudde wano atya kawuka ayagala nkamutaasa gayira wali okikozeeku mwana ati kakati mubadde kikyo kawuka kafungizza bekatwala beesulidde ennanga wali otuddeko awo mu nnyumba ng'ekikukaabya amaziga abaana bange ŋŋenda baleka ntya kubanga bekankwata simanyi waakusula ŋŋenda kasiga omukazi n'abaana ate nnyina 5 bya buli lunaku kaakati banne mulindaane tebannaddiini basaba ngolooza bali siriyasi nabo bayisawo gyabo babagamba mujje tusabe katonda tayagala kulagira bulagizi buli muntu mwali mu nju yazuukuke yeesabire nga ye n'abantu be nga tetunaba kulowooza ku ggwanga gwe ggwanga naye onoga nti bamufuti bo babayise okusaba bo beesabira bajja kubaawo bano banaddiini abafa abeetabula zonna eddiini zeegatta dda bali kantu kazannyo kaabwe tiwannabaawo okusaba okwannamaddala allah kwayagala zuukuka ekiro funa obudde emisana oba omaze kusaala oba olina wootudde muli mu lokodawuni baabasibako naye allah talaba beegayirira niweka mukama atutaase nga temuli siriyasi sanalaba kulaba siriyasi n'ensi yammwe ku nsonga eno buli muntu agamba tusabirigane talina asaba omanyi bino ebyembuto edda bakadde baffe nze nabalabanga omanyi omuganda bamuyita beekiina olumala okuzaala bafa notandika okuwulira abakusabira kakukawoneko nti mwebale kunsabira ngaani yakusabira abantu bakwekokkola bwekokkozi obazaalidde omubbi omulala bakusabira dde bano bwasooka okuzaala batutigomya butigomya ate oyongeddeko ate era ozadde mulenzi embuzi z'abantu ku kyalo tebakyalunga kakulika ennyabo mwebale kunsabira ngaani akusabira ne mujja wumbuka kulika mwebale kunsabira ne mujjawo ngaakusabira webale nnyo kakati tuve ku kakulike nti webale kunsabira nga tewali yasabidde munne tuddeyo twetereeze buli muntu alajanire allah bw'anaatulabamu obwetowaze ajja kutuggyako obuzito obututudde naye abantu buli omu agamba tusabirigane nga tewali asaba gayina bw'oba tosabye olindani okusabira mufuti akumanyi nafi mufuti akumanyi ye kaazi ono muyita mu maka akusabire ye kaazi ateredde naye ayinyindo azisibye ne levulandi agaddewo amasinzo bagaggadde kuba luli twagamba nga banatusabira mu jjuma ffe tulinda ki allah tanalabawo basaba ekibuga kirabika kikyalina ettaka eggimu batugobye ne kukusabira abafu
teweesabidde ng'oli mulamu ate ne bw'oba ofudde ojja kugendera ddala ne googoonyowo teryakusabidde bonna bakutya osanya n'obusungu bwa Allah agambye tuulako wootudde ewuwo waka osabe Allah alina ekisa kinene ajja kutukola ki hadisi ya Abi Hurayra wano mu kusaba agambye atya agambye nti Abi Hurayra mu kitaabu kya Imaamu Muslimu al-azm bid-du'a okuba siriyasi ng'osaba wala yaqul in shi'ta Allah tomugambanga nti bw'onooba oyagadde tomumanyiranga n'omusiriwalirako ng'omusasa togade Allah bwe oyagadde watayagadde gw'omanyi n'okusabanako bakujjamu amalala agambye qaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Anas gye yasookerako yagamba idha daa ahadukum omuntu omukumwe bw'abanga asaba Allah falyazim fi du'ai abere siriyasi ng'asaba toberanga abaana bagenda ku dduwa mutwageze ku dduwa ya mukulu ali mu biyungu mbw ategekera abayimaamu ate bwamala nagamba nti tuva ku dduwa osabye ani ggwe kisobola okuba nedda mwenkulidde tulowooza nava Zimbabwe nembagwamu mbatulugunya butulugunya isma ebutambala oli ava eno naaga tugenze ku dduwa y'abamuzeeyi omusanga eri mu nnyama atematemera edduwa etambula bambuuza nti mukulikeyo ku dduwa ntuvuddeyo omuntu abadde wali osabye ki nga ggwe obwedde oli weefulukuta eri mu masepiki mumutereereza bakulu gwe tolina kyosabye yadde gyekiri oba nedda abawali mu bibitakwatako be bali mu dduwa bwe bikwatako afuluma ayingira babuuza alina amannya nti akomawo kamaadi olina dduka nayimire mulya olaga kamaadi aliwa aleta amannya bekitakwatako omanyi kye bayita edduwa nze manyi nnyo kitaawo manyi nnyoko ompita lyoka enzija ewammwe manyi nnyo nnyoko nekitaawo mumanyi mwe mwalyanga enkoko zemusaza ekiro kati oyisenze nzize n'amajuba nkyasi nganga nti alfatiha gyensabira gundi gyensabira ne gundi alfatiha lagu alfatiha ogimuwadde omumanyi nnyo deko ono omwana woono bwagala omwana ono yasinga okumanyani waladun salih amanyi nnyo mukadde we lwaki kubanga bisalahati lwaladi obulongoofu bw'omwana ono buleeta okumanya enziro zaani mwe mutamanyi mwe mwaga wiwawo naye omwana ono bw'abeera mu salaha amanya nti taata ono yali mukubi wa kitabo mwe twajjanga sente zetuweerera gwazze okimanyi kitabo ekyo taata ono yalimu obufere twalyanga embuzi z'abantu n'enkoko mu ngeri etali yabuvunaanyizibwa n'asinziira ku nsobi zakuliddeko ne kitaawe awo wennyini wali ensobi wageti watandikira edduwa naye gwe wazze buzikuweja muwendo dduka ogende olina n'ekibeera kyo mu kooti kabeera kaba kakuteeka mugato babamugaa nti kano bwogere oza nno mukyere kono kono covid dokayiwa omubala asosolere ate tulekemu nesupu nti gweyiwa bajja kukoza bwekiri obwenedda gobeera nnyo ku ofiisi yemmere kiwegeni muleke mbateremu temukyali nyama mulimu supu mwereere nti bweyiwamu buyiyi kagenda katonyanga atwala ebyennyanja mwe nakulira omwo kyekizibu kyemunfunamu mwana ebintu byaffe byonna abijjayo batubujjanga eŋŋuumi batubujjira eyo naye sebo mwemulowooza nti ebintu singa nava Zimbabwe singa abamu kyebanjegerera byagane musajja waawano
agambye bw'obanga ng'osaba edduba falyazim fi ddua mwabakyali mu dduwa ziri ez'olukale abatannavaayo bwe mubanga muli mu dduwa eyo mubeere siriyasi oba okutegedde anasi atugamba omu ku mmwe bw'abanga asazeewo kuba mu dduwa abeere siriyasi kuki ni wallahi fil haqiqa abantu abasinga obungi ku dduwa tebaba siriyasi gwe mujulizi bw'ogenda ku dduwa oba siriyasi era kyovula oluusi abantu bannaddiini bali ab'eddiini endala bo bagamba bannaabwe mutereere tusabe oba okutegedde ekitali waffe ene waffe omuntu asomeddwa nga yakalabula oba mwoli oba toliimu mutereere tusabe kubanga okutereerako kwe kugenda okukuteeka mu mudu ekola ki esaba mutereere tusabe naye bino byaffe we banaamalira yasiini bazzeeko waaka era ng'okyateredde abamu ngeza nomusanga nga amiina agira akadayayo kudduwasa bagikire banedde banesi bawaiza nabeeranga mundabuli amiina yazogedde yakuuye kati aya ddala eyo dduwa eyakujja ebugerere oli mityana ozze kwebakira mu dduwa ozze kwebakira mu dduwa ate nno bali bannyinaffe bo bayeri babinukira mu mmere bayimaamu bazze ate emmere zinanyigwa olayo dduwa okunyiga emmere dduwa ono safina mugamba kamula obutunda ono namugambye leeta amazzi amazzi go ngajjewo eno bakalabula yakulimba mukazi omwe ageze ku dduwa ya kitaawe eyo dduwa mwali oba ali mu bibye yataisime munyambeko ali mu dduwa aba ali mbiri kati bwamala ngaga nti edduwa ewedde ali no gye banyigira emmere tebannamala seeka gundi yaliko banenze njagala kudda banyinaffe mbawulira banenze njagala kudda waffe nkuba etonye waseerera edduwa yagaleko talina nakyasabye neki bamutadde mu mmere anaye mu mativu nti ali ku dduwa gyekiri oba nedda wallahi oba okkiriza oba oganye nze gyennali ate nga ndi mu kintu munda gwobeera bweru akati nagawe manga buli idha daa ahadukum bwebanga oli ku dduwa wavudde wano ogenda bugerere ku dduwa ya kitaawo falyazim fi ddua ibeera siriyasi ng'ogenze mu dduwa allah akulabe nti emudu gy'olimu yaki innama al ahmalu binniyati olaba ne woba okwana bokwanyi mukazi ayagala omanya oli siriyasi obaozanya wamasiwekiri sinakutegeera akunoonya sinakutegeera oli siriyasi osaaga bisaazi oba ensonga ogiriko ayagala alabe omuwe siriyasineesi yo oli siriyasi batunyumya mu bunyumya olaba akokwana akusaba siriyasineesi ate allah omuli bwesiteeko olina ebigambo bingi byo bingi naye leero njagala bino obijje mu bingi ndi siiri oba wasi mu luzungu asirungi osala ndi siiri naye allah ayagala akulabe ng'oli siriyasi nga malaaya bwayagala akulabe nti tozannya ndi waawano sisomesa bannabbi bereere gayira tusomesa bannabbi be ekikazi okikuddeko eyo mu katale otutta omubisi gwo ku ggaali bw'okiganywako kinywedde kigaana naye oli siiri ndi siriyasi katujja bakogera bya siriyasi owulidde si kufumba bintu bya lwoto musisinkanye mu katale oli siriyasi oba toli siriyasi mpagwe kanamba kesimu ntumanyi oziba wandi mutatukubira kyenkana nti mumanyi okujja ku dduwa ne mutuula eri mu mmere ne mutajja ku hadara
buli kintu kikole ng'oli serious. Innama al a'mal binniyat. Bw'olaba malaaya akusabye seriousness n'essimu ye ayagala ajje kumukubuutira okuzannyazannya ne Allah agamba nti abange nange njagala mweyisenga malaaya bw'abagamba muli serious mwavudde butambala kujja kudduwa mityana oba mwazze kunyumya mu bunyumya naye nga fil haqiqa abantu abasinga obungi tebaba serious ne baleka abantu baabwe ekintu ne bakikwata bekitakwatako sekankata nono muteekeko ndi driver nono munyigeeko nga nemmotoka bagiragira abasabaze 14 edduwa yange ejjudde nti ateeka kameme bajja kutukwata abatrafiki beera siriyasi ng'ogiraki agamba nti bw'abanga omu ku mmwe asazeewo okuba nga alinako kyayogera ne Allah musaba falyazim fi ddua abeere siriyasi mu dduwaye wala yakulu atatagezangako n'ayogera Allahumma ay Allah inshita bw'oba oyagala fa a'tini mpa bw'oba oyagala mpa ate gwe basomedde mu luwalabu omanyi seeka asomye togezangako mu dduwa okuteekamu amalala ay Allah Allahumma inshita fa a'tini bw'oba oyagala mpa eryo ddoboozi lya butaba nampisa bwe mba saagala ng'oyogera bwoti mu maaso ga Allah oba olina empisa mu kusabako fa inna Allaha la mukriha lahu Allah talina mukaka ku byakola asalawo okukola kyaba ayagadde okukola nga bw'asazeewo waddembe okukuwa waddembe obutakola ki la maana alima abaita bw'osazeewo okuwa tewali ayinza mumma wadde si muntu tiriyo kiyinza kwekiikamu ekyo kyemba mmuwadde wala mu'tiya lima manada Allah gwammye teryamuwa ate gwawadde teryayinza kwekiikawo kakati omusaba ng'oli serious hadisi endala egifaanana naye ng'eyongeramu akantu manya hadisi oluusi ejja nefaanana ginnewayo naye weegendereza lwaki zize bbiri zifaanagana mu bimu oluusi ne zawukana mu kantu kamu naye ng'ate nako kakulu kati ng'eno idha daa ahadukum omukumwe bw'abanga asaba eno ya Abi Hurayra gye twasoose ya Anas fala yakulu tagezangako okugamba Allahumma ghfir li in shi'ta ayi Allah bw'oba oyagala nsonyiwa walakin naye liyazima abeere siriyasi lmas'ala ng'asaba kitegeka bungi kati waliwo katowa keeyongedde mweri waliyuazima raghaba osabanga kinene tosabanga ekitono neneya kyoyagala bw'oba osaba mukazi saba omukazi alina kusenga ate nnyingi ate nga mulungi ate alina neddiini nebisangika naye Allah yabayina nyereka kuwuza nti Allah ne bwompa onammala naye nga osaba bizibu byereere bitandikirawo mu nnaku esatu ez'obugole saba ekintu nga kirimu omuki omuzinzi gw'osaba yennyini nsi yennyini mizinzi saba ekirimu omuzinzi naye osanga omuloga nesimanyi Allah kyanjagaza gwe bw'oba osaba osaba ki imaamu alemedde ku ggaali bamugamba saba emmotoka ndiseeka nga Allah asinziira wa kuki Allah asinziira ku kyampa emmotoka walingambye nno piki nedda ssebo agambye asaba bw'obanga ogwo gwomanyi gw'osaba singa tugenda mu kiraalo ky'ente omanyi nti tuli bantu tulina kapasite ezanjawulo mu ndowooza ne mu ntegeera wekitegeerera we wano tugenze President Museveni atuyise abantu ba wano mwe bali kuba mu ddalasa ne mu budaabuda abali mu covid ne bagwako ekiwubaalo enjambaagala mu faamu yange naffe tugenze ne gundi naga buli omu afunemu entaawo emu agitwale
omanyi bwe tuyinza okulema okujja n'ente okimanyi bwe kiyinza otulema mu ngeri ki seeka twabwe agenza okulonda ente abadde ne fikira egamba sitwala ente y'omusajja ennungi asanze kabuntu ebbeere eriringa ekidomola naye batuwadde buli mwalo ndi mwenda agikole ki agitwale mujja tugenda okufuluma mu faamu tutuuke wakati omulaala agikuuma maneja atugaye nti babagaye batya nti buli mwalo ndi mwenda eyo gyolonze eyo gyolonze nti gyenonze ate naawe muvaawa nti mityana ne babagamba okulonda ndi muleta zino nti tubadde n'endowooza olya tubadde n'endowooza nti tutwala ente zaaki titutwala ente z'ebbeeyi omulalo yayinza okubataasa okubajjako enziro bwe gizeyo ogenda okwata eri kakati ono naatubamu kagizeyo okwata eri n'aleeta eri kabuutu mwenna lwe muzuukuka nange eno kanjikole ki oba okutegedde ngenda nno kudduwa kyendiko temulowooza nti ndikudde za mukulu temujja kgenda naye waliwo ekisinga ente bukyagayira asaba dduwa wallahi billahi tallahi ayinza okunyigira allah naye nga tasabanga kufi ayagala kengere ne bagimuwa kengere yebeggwa ekigere nekikusobokamu nakasimanyi gyenazatya oba allah nansasa nenfuna ezizaamu ekigere napakasa ne bagimuwa ali ku gaali kwalemedde naye tabangako waatudde n'agamba ai allah enseena erimu abalina ssente nkakasa gwe nnyini ssente era gwogaba ssente nsaba nange ope ku ssente eziringa eza gundi ono yawaddeyo ssente ani yatuwadde ssente allah amukumire ssente ze eza covid tulye emmere ani yali asabe ku ssente za hamu bwabanga naye allah yamukola alina emyaka 37 oba 36 omuntu alina emyaka 8 takasabanga ye hamu asaba allah amukumire ssente zazongere ate awe yagenze n'okutugabula nuuru nala nuuru zigenda okweyongera kuba abagamba buli kiki buli kinusu bakikubisaamu mmeka yatuwadde mmeka miliyoni 5 nzikubiseemu 10 nzikubiseemu 10 era buli anaalya ku ssente zagenda kumusabira ati kyokka alina emyaka 3 mu 7 ndowooza guno kubala sijanawulira ayogera 36 naye mbuuza billahi alaikum mwakakalakalana n'ente mulinda hamu abagambe mugende mugyeyo ente ze babawadde nsagwa yataisima tubeere siriasi nga twogera mazima wali osabe ku ssente ngeza hamu oyagala ssente bakusuulire ozaye ani azimuwa ate gwe allah alinamu ebyana n'abaana ensaba yaffe tusibya wazibu olinakuba ettaali ku bahaja bava e makka n'abuuka n'aleekaana naye nga tasabye nti ng'ali siriasi ekigambo siriasi wano kyekyenoonya naffe allah naffe lwaki ogamba naffe tomanyiyo bwamiriyo nti nange naye nga waliwo yali asabye ogenda e makka tukulisayo abava e makka netulya n'emmere yaabwe si bwe kiri naye n'ovaayo nga tolina kyogambye allah ng'otudde wali mu kasonda n'ogamba nti ai allah I'm very serious now nsaba nange ngendeko e makka bano gwo batwala ne bakomawo gwo batwala ne bakomawo emyaka 6 nga kikikyo waliwo yali akikoze nojja kubatambula bonna ogenda ewagundi tugenda nkya ewagundi tugenda nkya bw'otuukawo n'olyoka oyogera ebyabangi naffe mutusabire tugende gwe naani beera sirias ku kyoyogera ensaba yaffe embi n'okutya okusaba mukama waffe ye hadisi eno kyegambye waliyuazimi ragbata tosabanga ebitaliyo ng'osaba omunene mbatutteko mu faamu y'omukulu naye lowooza naye allah subhanahu wataala faamu gyalina bwetu befaanana muve mukulowooleza nti busa olutuuka mujja nangwa mu sepiki ya piraawo tulinaana endowooza zaffe
awulidde Allah bw'oba omusaba mukakase nti alghaniyu, bw'oba omusaba bulamu kakasa alhayyu, yalina byonna. Bano bwe tulajana batuwa obulamu faqidu shay la yuti, nabo tebalina kye balina. Saba alina byonna. Alhayyu ye mulamu, obulamu bwe la yamuutu. Saba oyo atafa kubanga ono gwolajanira akuwa obulamu naye agenda kufa nga ggwe. Arrazaaku agabira abagagga n'abaavu. Omwavu beera sirias, osaba oli naawe oyingire muge njagala ali Allah nsaba mu buwangazi bwange buno ompeyo kulukululana. Naye nkukakasa nange ayogera naawe bweweepima eddala lyolimu ne lukululana gyeri olabya ddala nti Allah takisobola, takisobola. Poloti osaba 3/5. Abantu balina amataka, aye nabo bazaala bazaale balinga ggwe, bali myaka gyegimu n'egijo sina kindi bato ku ggwe, naye gwe osaba nenfuna 5/5. Ebyange biba bigize eki si bwe tusaba nemala ntekamu kakyuyi kimu. Bantu balina kalina oli ku kiyu kimu. Ye musajja afulumye mu faamu n'akataakako vumbu atya si kulwanga atwala enteyo ki y'omukulu. Oba okutegedde okumanya Allah tetwamutegeera wama qadarullaha haqa qadrihi. Allah tetwamuwa kitiibwa kye mu bukakafu, tetwamutegeera, tetwamuwa space mitima mu bukakafu bwakumuteekamu. Bwe tuba tumusaba tumusaasira. Kibe kiri nti kaakati seeka mpulidde osaba fuso ugwe nti ye abaziina yazikola ki yazibawa. Bw'atampe fuso n'aginyima olowooza agenda kumpaaki ka erefu. Kibe kiri onasabye fuso muwe erefu. Oba kitegedde bw'osaba ekinene bagenda okukakanyira bakuwa kiki ne bakumma kyosabye era baba mu levoyo. Naye kati oli ku ggaali bende bompe eggaali empyange ebyange biwedde bw'aba akumma akuwaayi si buli balo. Kati Allah mumuwe space mu mitima gyammwe. Abaana bangi babadde mu Uganda wano ne bagamba nze ne mmala ngenda ebweru, era wallahi ne bagenda. Allah n'amala ntwala ebweru sinza butagenda Makka. Ntijange kigalala kakana nga atali bweru. Waliwo kyali kigamba nti Makka olwa Allah olwembi yalulima olulwo oli bweru seeka ekikulu bwojjeena ebweru ate banno bakubaganya galula munno nga yakazimba ebizimbe 3 bwolina kimu munda gaano yunga waliko nawulyako ak'Emakka nafudde nakugamba ngenda guno n'agamba waliyuaddimu ragbata kyosabanga osabanga ekinene. Njagala nkukakase wano nga buli omu omugagga yazze wano n'atugwamu bw'ati n'aga nti abatudde wano buli omu ansabe kyayagala. Nze sisooka era ne wezaabanga kibooko nga tekyagambye mugwe sisookawo kubanga njagala nnyo okusembayo. Lwaki agenda ago ayinza okuba akuba neyeekube olugalo n'akendeeza ku ki sina kindi wewajjira omugenyi sina kindi embeera yonna erowoozebwa okubaawo ebaawo ayinza okukuba asoose obubi agenza okukuba omwana amukubye bubi atandise kusamba oza bano abaddako bano be babeera abajulizi nti yamukubye wabi kati bw'okisookamu kati nze nja okusembayo kati basookedde kuggalira omugagga ali siriyasi nti bannange njagala buli omwambuulire kyayagala tuyambagane mu covid muno tuyitemu gayira gwe gwe nsooka okuwaayo naffi gwoddako nze mbadde nsabe ebijanjaalo kilo 10 akawunga kilo 5 basi ate gwe nze gundi naawe era ebiseera ebisinga obungi otera nnyo okuzimbira kwakoze eki kati okukkakana nga bantuukako nze ensembyeyo
omuganda nno muzeeyi muna ekizibu kyange sina ntambula nyakala ogenda okusomesa ku basiraamu naye emmotoka ekaddiye entawaanya singa nfuna emmotoka maaka 2 akati gayira yasabye akawunga atandika okukolaki kyava agamba nti mumpa amannya gammwe buli omu kyasabye kingenda kukimuwa gayira bwe bampa maaka 2 nga gwe bakuwadde akawunga onenyani nange bankyusizeemu nga gwe wasabye bubi kibaga nti bwoba osaba omunene waliyuazimu raghba kyosaba kibeere kinene muve mu kusaasira katonda yennyini nsi abagambye buli ekirimu nze kyange nze nga banze ana razaaku nze mbagabirira bwe muba munsaba munsabe ebinene abwe mulaba abalina ebinene nze mbibawa naye nkyakusibye mu mbeera eyo ndaba oba onontegeera onoosaba fuso فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه الله تولي kinene kubyagaba nti kino ate ono nga muwadde kinene nnyo ewa Allah tekiriyo oba omusaba musabire ddala akati njagala nkubuuza olioba mp nga abakyala tebalina basajja oyinza okwenyigawo mu ddwa nga tonamutuukirira abakazi bano bafuna sente nnyingi niwayinza okuba tewali yali akusabye ti nze njagala nkolera enteekateeka ti osobola okisaba nnaasi era oyagala onaayo kyakasooli kubanga takudaaza olutuukawo naagukute nakugulira n'obuuki ensaba gye tusabamu Allah eri musaasira mugikomye Allah musabiri ddala ate bwe muba musaba ejjana ntera okubawulira mutera okusaba jjanaki firidausi naye firidausi mugimanyi hadithi wallahi batusaasire tuligisoma firidausi ejjana erimu amadaala 10 firidausi yeddaala erigiraki erisemberayo ddala fulowa eyaki eyawaggulu kakati oli akuwadde eryenvu osibuuke kwa mavaalo kyeva mugamba nti mukadde wanyanza neyanzeega wakanyizeeko bbuiya gusigo waliwo erabikira bbuiya tujja kulya inshallah obadde oli awo okyabibazaabaza bya covid tebuli byo tebibalika Allah gyakikukoledde olaba omwana ajja azunga n'akakofiira abeeno nti ye akaviira genda omuŋŋambe Allah amuwe firdausi ogimanyi nekkubi erisooka muli buuse ekkubi eryokubiri kiro ya nyama nno ekkubi eryokubiri muli buuse firdausi 2 3 4 bakuwanise yewali nabbi byosaba ddala mu butuufu oba obimanyi oba wakwata kikwate bakuwe firdausi olw'ekkiro y'ennyama eddeweeyo oba siriyasi mu ddwayo oba okola edduwa nga kikwate ddala oba onsabira firidausi gy'omanyi oba onsanyusa busanyusa ono ayinza okuwa firidausi mu mwaka emirundi 4 nga buli kanaku akuwanika buwanisi zino zo z'abaani si kibi osabanga firidausi naye ng'oli siriyasi kubanga Allah tewali kinene tozukukangako kiro okusaala okyali mu nnyimbe tokyagalagana nazo tetunazegguza oli eyo oyinigukira mu firidausi anagambye olubusiramu firidausi eyingiramu abasajja balina biwundu so si kiro ya nnyama naye gwe gisabe Allah ayinza okukikutuusaako ekiwundu n'okifuna n'oyingira ejjana yagambe nti Allah bayagala omuddu amugezesa kati mubanga musaba Allah mumusabanga kiki kinini
veggayira ku ggaali Allah musabe olemereko nga toli serious akuwa ebbajaji abazirina bo babaaki kiki ennyo Allah akuwadde eggaali yo naye ate gwe piki tojagala akuwa epiki ate nga mpya bannaleka Allah akolera abantu ebinene Allah talemererwa atwagalamu kumulemerako naye ate jjukira nti Allah alina ekisa ekitalinga kyaffe ekyokubiri mujjukire nti Allah yaweera obulyaza amaanyi yagamba inna Allaha harrama zulma ala nafsihi Allah mu hadisi al-Qudusi agamba nti ekigambo bulyaza amaanyi gyendi muziro wajaaltuhu muharrama fima bainakum fala tadhalamu era natukubiriza ne wakati wammwe temulyaza amaanyi gananga kubanga kiri haramu ewange ne mummwe naye Allah tumubuuza abantu bano abatali basiraamu nga bakola emirimu emirungi ejjana bana bafunira wa ku akhira mumubuwowobo tokyebuuza agayi sirimu lyazama kituufu naye tulaba abantu batali basiraamu ate nga bayamba abasiraamu tulaba abantu batali basiraamu nga ate bakola ebintu ebiki ebirungi ate toli mulyazamaanyi ku akhira ogenda bakola otya bwe tokyebuuzangako wantulina omukyala gwe bayita maama fiina oyo muttafaqun alaiha ensi yonna emumatira nti oyo yenyigawo buli awali ekizibu regardless yowali region oba oli musiraamu ate n'abasiraamu tebazanyusa balwana badduka badde eri enkayana z'obusiraamu mufuti zimulemerera abantu ne bagamba oyo tajja kutuyamba tugende wa maama maama fiina takyali maama fiina maama w'abantu muyombera ki ono imaamu ate yatuwa ettaka ate kakati uno imaamu n'ebiraali bagudde beekubye mwabirako ku tv naga abaana bange temulwana maama azze temulwana maama fiina ebya fiina mulifiise muteekawo maama abantu kati imaamu abadde afanani n'ebisago bakyabirina abiraba naga ati gwe badotta munno nti nabalabye ku tv kiki azze maama ayingiddewo mwadi mufiira ki imaamu n'ebiraali akola ku nsonga z'abasiraamu ewa mufuti tebalinayo suubi la mufuti kubonna babeeko bamufutiina babeeko akati tugenze wa maama w'abantu nti ayingiddewo ate teri yamugoba nti gwe ko toli musiraamu tojja naye kasajja nga baga nti kiwedde azze ani maama fiina naye talina wizo gwe basanze ebirimu nga tannabimala yajja nti kati musooke mundiremu wama maama ono olina nnyini ttaka luwaali ate yatuwaawo ate atugamba waaki nti ate gwe tibamanya nka bwabawa sente oyagalawo sente bampe nola kimanyi maama fiina akisobola teri mu Uganda yonna teri yakisobola akimanyi nti maama fiina kayogedde nti oyagala sente ntiye meka so tiyayogera nezagenda okugala ekimulema ngente yaggayira gyeyafulumiza mu faamu ya mukulu nakandeka mukupe sente atege naga nti oluggozi nono abasiraamu saagala mulwane ani atutabaganya maama abasiraamu ate ne bavaawo ne bajja essuubi mu busiraamu obwawano n'obwebweru naga nti omukazi ye bwayogera akola gwe imaamu saagala oddeyo bwannebiraali kirabika bubi abanaddiini okulwanira mu bagoberezi nabalabye ku tv nga imaamu ayagala akutte omuti ayagala kukuba ku mutwe akutte bannasiha evaawo annasiha ey'obwamaama maama abantu takyali maama fiina maama abantu ne baimaamu kakali bwejja kunona sente omukyale mugire omukyalo oyo akola oba takola ebbanga lyemmaze kwaye sikyalaba tv olw'ebyokwerinda tempoomera n'ebigambo ebyogerebwa sikyabyagala
bwe tuba tuteredde ndiddayo oli akyayogera nnyo ebya tv kyagamba wuliriza hadisi eno inna allaha la yazlimu allah talyagenda kulyazaamanya era talyazaamanya muminan omuntu nga mukkiriza tamulyazaamanya hasanatan hazinakira akalungi konna kaba akoze kanene oba katono bwe kati twokolera omuntu akalungi oba n'okolera allah akamusanyusa wallahi tagenda kulyazaamanya ala ghirari qawli waman yamal mithqala dharratin khairan yara ne bw'olikola akenkana empeke y'akalo oba akasiddiitu akasinga empeke y'akalo ojja kukalaba nga kalungi n'akabi bwotyo lwaki bakakulaga olyoka okakase nti tebandyazaamaanyiza yuta biha fi duniya bw'obeera mukkiriza akalungi ako wano ku nsi ebikavaamu obiraba abikuwa wayujiza biha fi lakhira bw'oba mukkiriza ne ku akhira era ojja kulaba ebibala byako tuli kumukkiriza omukkiriza kokoze kanene katono wano ku nsi ojja kawulira nga kalina kye kakkoledde ate ne ku akhira bwe gutyo tebakuwadde emirundi emeka katutudde ku gwe twagala amma alkafir naye omuntu atakkiriza mu busiraamu buno n'abaako ekirungi kyakoze nga allah akisiimye fayutaamu bihasanati ma amila biha lillahi fi dduniya bakuwamu ekyokulya mu birungi byokoledde wano ng'obikoze ku lwa allah oba okutegedda bakuwamu ekiki ate bugiwulirize bakuwamu eki ojakati mama kuone ngaatekayo sebitayavuwala bamwongera bwongezi wano zasaddaase kyakoze oli akantu kagambye atali mukkiriza asobola okukola lilla asobola ng'akikuwadde n'agamba nti tolina kyojja kumpa mukama ajja kumpa tobiwulira nga bayogera nga akikoze ku lwaki kubanga omuntu obutaba musiraamu tekimugjaako okuba nti amanyani oba okutegedde kyava agamba nti fayutaamu bihasanati ma amila biha lillahi fi dduniya bakuwaamu ekirungi kyokoze ku lwa allah gwe bakusasulira wano era teweewunyanga noga nti ate abatasaala ate bali bulungi okutusinga ate ebyabwe biggwera wano buli kye bakola ku lwa allah ebirungi ebyabwe babibaweera wano otagambanga ate kakati ffe twasoma naye ate ebifo tebabituwadde tokayana nnyo olidde oba omutega kyegendi bwe gaziya emirimu ate bagiwa bali ebifo tetulina genda mpola bali mugabo gwabwe batematema allah agayingisinza balyazaamanya balina ebirungi bye bakola kunga baagala mbasiime era ne mbasiima amasasula gaabwe ngakolera wano hatta idha afda ila al-akhira yogayoga balituuka ku akhira lam yakun lahu hasana yujiza biha tagenda kubaako kirungi kyammanja namusasula era ngenda kutoba naye nze nayamba abasiraamu nga balwana nakulwaza ku pulesa ate sukaali ate kansa saamulina korona yakwala omanja sikubanja kwakhera tegenda kubaako kubanja ebyo byengenda bikola allah wagamba nti nkuwamu ekyokulya aba tategeeza mmere kigazi
kigazi yut'amu akuliisa kigazi nti akuwa obulamu obukalaki kasi tuubaako kyokoze tubalabye bangi n'agamba awo ettaka basiraamu muteekewo eddwaliro akataka ko waali badde okatunda muzeeyi nedda abasiraamu awo nabo bafuneko we bajjanjabira ki bafune wajjanjabira abalwadde omulimu ogwo Allah bw'agusiima enteekateeka y'okusasula agikolera wano eyiyo kubanga wano Rahman asaasira abakkiriza n'abatakola ki ate enkya Rahim ajja kusasira bokka bakola ki obakutegedde hadisi endala ega nti inna alkafira idha amila hasanatan omuntu atali mukkiriza bw'abaako ekirungi kyakoze ut'ima biha tu'matan min ad-dunya bamufuniramu ekyokulya wano ekinamweyagaza mu nsi ayinza okufuna limalayo eddungi niritamujuza gayira lino liyingira mu byandya ayinza okumuwa emmotoka ayinza okumuwa naye eyingira mu byandya ayinza okumuwa kayina eyingira mu byandya ekigambo ebyendya lwakukikulembeza naye kizingiramu ebirungi ebyawano nolaba omuntu ng'atiba olw'ebirungi by'abaakoze Allah n'abisiima olyo bamusasulira wano wa amma almu'min naye bw'oba mukkiriza fa inna allaha yaddakhiru lahu hasanatih Allah amuterekera ebirungi bye fi l-akhira wa yu'qibuhu rizqan fi dunya ala ta'atihi ate na wano olw'obuwulize bw'olaze naawe ofunira wano neeri ate oli afuna ki afunira wano wokka ekyo kigoba obulyaza amaanyi obuli mu hadisi eri nti Allah tagenda kulyaza amaanya muntu yenna era harrama zulma ala nafsihi buli kibayita bulyaza amaanyi ku mutima gwe tekiriyo n'atali mukkiriza bamusasulira wano sheeka tulaya abatali bakkiriza nga tebaavu nnyo singa tebaliiko okubasasulira wano ate baali badde bayitawo wewalabira naye olw'obulungi bwe bagenda bakola embeera gy'olaba ennungi gye balimu yeeyiyo yeggwe tulaba nti wano bakyakala nnyo genda ku mupiira obalabe ojja kubalaba nga basinga obungi ababeera mu muzikiti naye ng'omusajja asobola okutuula ku kuleeti yaki n'agamba banne nti gwe nga tonywa kati egula mmeka eccupa mumutera okusalimbira mu kimpukumpuku eri ku nnya n'esatu guno omulungi oba napya amanye ebika by'ebyonywa sijja kunenya kubanga gwe oli muntu wa mikolo kakati olaba omuntu akwata 10,000 teweewuunyanga omuntu okukwata 4,000 n'agabula banne naye ng'omusiraamu okugulira akatunda k'ebitaano bali abakaye nti nja kubawa bagiriki balina bye bakola n'ensiima baleke banywe kulu washrabu kulu watamattau qalilan innakum mujrimun mulye munywe mweyagale kubanga ekyammwe kiggwera wano naye bano abalinayo essuubi eno n'eri mutambula n'omugagga ne muleerweta mu kibuga nga temukyamyeku we banywera kantu hajali ne hajali bwe baba bagenze kunoonya yunifoomu z'abaana ne bakomawo ng'ate n'enjala ebaluma so bali n'okutuuka eka bamala kwewaamu ate neeka nga nagwo gyeguli genda wali ebinywero byonna ojja kulaba nti bano Allah wambi abasasulira wano olw'eggulu abasiraamu embuzi bayitako mpite bagati awo bookerawo embuzi tukyame mpozi nga tukyama kulaba kwolabe naye bali bafuluma ne bagula aye ne batuula ne mu buki ne mu butebe mu bwambuleerwa buli awo bali mu life wano babatasula naye omusiraamu omwejjamu ecupa ya soda baaba mwe bajulizi bagate tuli mu kkomera kituufu kkomera okuba mu kkomera tebanywa soda
الدنيا سجن المؤمن حديث انتو رواه الإمام مسلم سيكا تولي مكوميرا تدكو السوداء الكوميرا لبردون kati temuba nenyanga nga bali mu kulya Allah ebintu bibiri okulyaza amaanya obutabulina atalina shahada ekirungi kyakoze wano kulwa Allah ebyo babimuweera wano eri tabanja era bajja munnyonnyola naye akakase nti mu butuufu sibanja tulaba abasajja bakuba dansi obudde ne bujja ne bazimba noka nti kino kyonna ekizimbe kibazimbi nti bajja ki kyakajyamu ate kigire ki kireke bamala buli wamu batatu bali mu masasula olw'ebirungi bakadde baabwe nabo bye bakola ki olunaku lwajjo twalabye ekisa kya Allah natugamba nyina ekisa 100 ku 100 naye mwenna nabatemerako ekisa ku nsi kimu nensigaza 99 ekintu ekyo nze kimpa essuubi ntujja kuyingira ejja naye yasigaza 99 ate ffe nga tutemeddeko kamu n'agamba ne mukashayalinga mmwe n'amajinni n'ebisolo n'ebiwuka kamu ketuliko ketugabanye asigaza 99 kimpa essuubi era mbongera essuubi la taqnatu min rahmatillah temugwamu essuubi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ngambira abaddu aboonoonye ne bawulira ku mitima nti kisose boonoonye naye ku mitima batuuse okuwulira nti Allah takyasobola basonyiwa Allah abayita nti la taqnatu min rahmatillah rahma nasigaza 99 eyo gye mulabako mu duniya eyo gye mulaba eyo nabawa kimu ali mu kigabana la taqnatu min rahmatillah saagala gwamu essuubi nti Allah takyasobola kumusonyiwa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an byonna bye tugenda nabyo agenda kubisonyiwa olw'ekisa kiri ekingi kiyakola ki wakule amalu mwe mukole bukozi mukole munyambe mukole sola bwetuuka saala mu nsaala gye twalabye egyokozeeki saala kuba mwene musala niti mwena temusala swala emu saala nkwegayiridde wakule malu gwe nagamba nti kola siiba ejja gikole genda gwe tofaayo seka kati ngenda kusabirayo ki gwe genda nkwegayiridde gwe genda obuuze seka kati nkola ntya nti bw'otuuka wano weetoola emirundi 7 njogererawo ki nti oba tobimanyi sirika oba kitegedde jangu osaale zikiri nga nnyina ntono gwe saala njagala kulaga ki ibaada nti oli muddu oli muwulize eswala erimu ebikolwa mulimu ebigambo bitagala gwe ebikolwa kola sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mulabye enkola ki ekikulu kuteeka mu ki gwe kola tebakuterebula kola tojja kumala kubeera 10 ku 10 byo bwekola nkwegayiridde wakule malu abantu bagaye bakole byenjagala fasayara Allahu amalakum Allah ajja kulaba emirimu gyammwe yagenda gayire wano nga wagamba gayire maguzuubi nga teri nti wampeejo limirwagaana nja kubira najja kubira je tolabye wa polisi nga nnyonnyola emmotoka bwe yakubye omwana byonna rahma netuga nti tukitegedderekera watoweruma lulimi ekyo mutwale mayiti mugiziki rahma bana baffe tutarahama bakadde baffe olowooza olwarabu bwetwogera balwogera nakuga ebiraali teyalina siini yalina siini naye bwe yabanga asoma Kurani oza gisoma ngati gwe kola okule malu mukole yagiranga naga ashhadu an la ilaha illa Allah rabbuna wulira asadu muleke bubagala osh ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la goloza bilale yazinanga ine jazina eriwo omulya inshallah la ilaha illa eyo yaba bilali akuba obukube ashhadu an la ilaha illa Allah
ashhadu an la ilaha illallah naye bino amayengo agazze mu ibada tekayisi mu muno yazanoga nti ya rabbi akrab ila almusika min alibada hiya ala kikikyo kino bazina bulungi naye abasaala batono bali bayazinanga enjazina naye ngaabasaala bangi obwagani gundi alina okwaziina era nyina okwekanga nti basahaba bwe baliwulira okwazi Umaru n'amala akomawo n'awulira omuntu ayaziina bw'ati ayinza okumuga ntuula tuula toddamu okwaziina eddiini yonna mwajonoona dda tuula ye Qur'ani nga tusoma kwa musajja ayinza okukwata oluba n'anyenya omusahafu nolabanga agenda nagwa era bw'amala okuggwesa ne bagaa nti Allah naye golowooza eyo Qur'ani erimu okusurre tujje tuwangaala nazo nze ndi wa muno owulidde ate mbasinga ku myaka gye tuvudde nze nali ku Abdul Basit wano nga nze omulundi gwange ogwasooka okugenda mu Kampala mu bulamu bwange kwali kugenda ku mawulidi nga Abdul Basit ajja Abdul Basit Abdul Samad mujjuka rahimahullah yasomanga omusaafu mu nsi yonna naye ffenna twavaayo bannange nalwala Mungu yasinga okumanya nalwalanga okusoma nga Abdul Basit paka lwe nakita nenga nti kiganye kuba nagiranga naye spread obwozi ng'omukka guggwawo ate ogwekiguggwawo tewali ku budde obwo mwana yali asoma mu ssomero oba sheekhe yenna ateegomba kubeera nga Abdul Basit twasaba bakadde baffe ku ssente tuva mu ttamu wali waseka mu mukadde waffe Muhammad Matovu n'atukkiriza tugende tulabe ku muwarabu asoma Qur'ani mu nsi yonna Abdul Basit Abdul Samad olwo naffe tuyingira mu Kampala tusooka okulaba ku kibuga mu budde obwo era nga kyekyo kyekiringa kati nga kirimu amina mutmainna nga batambula n'ekiro omulembe gwali gwaffe bwentegezo gwaffe mugutegedde omukulu alagira bulagizi ebintu byonna nebitambula bute nga bwe byalitambudde eggwanga lyonna nga lirya nerikireki neribigiina ffe tuli mu kintu twaliko mu golowooza Abdul Basit yalize mukulu yalagira nti Abdul Basit janguuka eno Uganda mukulu yalagira mugenyi wa mukulu asante hene wabuli omu alagira ono yalagira asante ono alagira Abdul Basit n'abalala ne bagira asante mumwe asante hene aya buli mukulu alagira umwe kati ono yali mukulu nalagira Abdul Basit ye musomi wa Qur'ani mu nsi yonna eyaliwo obudde obwo tulina mawulidi yaffe kati ne mawulidi eyo mumanyi golola kati mbanyumiza ebyaliwo nayo ilimu temulowooza ntujja kusoma bino byokka kakati golola bw'aba anaakuba ekigo waliwo abasookawo ababeesabeesa bano abato abayiga si bwe kiri ye najja mu budde ki naye nga mugenderedde ki golola n'abayimbi nsuubira bwe batyo basooka ne bateekawo bwana abayiga obuyizi ne bayingirawo naye gwe wagendedde kati kakati wabeerawo abababeesabeesa oba okitegedde kakati ku mukolo ogwo kwaliko ebyamagero byetwali tutalabangako mu Busiraamu kwaliko ne bagamba nti wajja kusookawo ekiro twasulayo kasiki mama wamanyako nti twasulayo mumwali mulowooza tuli ku ssomero nga tuli Kampala tusuze kasiki akasiki ako kaliko empaka z'okwaziina mu Uganda yonna abavudde Masaka Gulu Kasese ate mu biseera ebyo Arua yali ekola nnyo empaka z'okwaziina ebyo nabiraba n'amaaso gange bente bagenda kuddawo ng'okwaziina kuwedde empaka za Qur'ani kiro ebyo bya kiro
mwekiro mubeera mukolayo ki ezo ze mawulidi zaffe z'enkunyumiza ezaaliwo ensiraamu tulina empaka z'okwaziina tulina empaka zaki za Qur'ani tulinawo empaka z'amataali ebyo byonna biri mu kasiki kamu waliwo ne bariifiri baulama abakugu mu kiseera ekyo twalina omusajja bamuyitanga ani ya rabbi ono w'ekitiiti Sakka ng'ayimba n'omusajja gwe nerabidde erinnya eyali kalifa wa Uganda yonna naffe tulinayo basita bakamiri tekinologi naye nga basiraamu kati ab'ekiteeti obudde obwo baali b'amaanyi nnyo nga kalifa yali Sakka yayimbanga n'omusajja bamuyitanga ani mulibuuza basheekh kamlebiya kuba ebintu ebyo basinakati ate obimanya babijjukira oba bamuyitanga musaafu obaani abo nga baakutta omuzindaalo babiri ne bakwata omuzindaalo babiri nga Uganda eneejagalala Chameleone yaba ku stage ndoza njogera Chameleone mujjo kitegeera kakati ezo empaka eza Qur'an zonna ziriwo kulinda ani omukulu ajja enkya baulama ne beewandiisa zaali tezibangawo omanyi buli muntu wooba odduka wekka nga tolinaako gwolinayo mureezi gwoba okulembedde ate gwoba eki gwasembye oba tutegedde kiringa obutaana we guli omwana okusoma omu mu kiraasi si kyangu kumupima kakati ebasheekhe baava mu byalo ebyo gye baava zaatunyumira nnyo obudde bwakya tetutegedde empaka zira mirundi emeka Qur'ani amataali naki lwokwaziina kati gye nalabira omusajja omukulu oba yava luddawo eyo n'agenda kazindaalo kati ye bambi teyamanya oba tukakubuze kati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpozi abaana baleeta zino kati ate abo twasekereranga baki ndikate muzeeyi yeewandisiriza ki yalowooza kufulumya harufu mu kwaziina mpozi abaana balina okwaziina okupya okuzze omwana n'ayaziina emuzeeyi n'agamba nti sijja abamu baagambanga sigenda ate nga yeewandisiriza ne basoma erinnya nti Swayibu Matovu eyavudde ekaberebere n'agamba nti okusinziira ku kimpulidde sirinnya tebamugamba oba talabise eyavudde Gomba abamu abamuzeeyi bateerya ntama nayingirawo naga bismillahi rrahmani rrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقتم آية السكة السر ekyo ne kibuli kiddawo enseko enseko ne muzeeyi genda maazo ndikibuze n'abaawo yekka nega n'omulala baali tebalabanga ku mpaka ezo zasooka lunaku olwo abaazina ne baleeta kaakati ffenna olwo tulinda mataali abaana ne balaga ettaali nze olwo ndi ku kyoto kuba ffe twava dda nga twagala nnyo ebintu bino era ne mudduwa tubeera ku hadara tetubeera eri mubafumba nga bano kakati oba twabyetegereza nnyo kati tulinda amataali nga gatunyumira jjukira nange nali nabajja agange nava buto nga nnyina amataali wali wajje ku ttaali ng'okandisiteeka obulungu ebyaffe tolina nataali mu bulamu kakati kitegeeza ndi wa mu kintu okukusinga kakati nze nalina kuno amataali gange kibiina kyange n'abasiraamu nabatali basiraamu nga mbakubiri abo bonna bamuzeeyi nkuwa bali mu kibiina kyange kakati ni mukibi nyini yaliko mu kibiina kyange ninga si basiraamu ate okutaba musiraamu kigaana kukona mudu kakati Mungu aleeta ettaali nzezange ye nalabira ettaali esoga abaana baakuba baavanga mu kitundu bakiyitanga namulesa la ilaha illallah eri enkuuka yalekaani ebyenyumya byali by'abasiraamu abaali abasiraamu obudde obwo bamuttaqiina ekitegeeza twali mu bamuttaqiina obudde obwo
ettaali abaana b'e Namulesa baakuba ettaali nga tetunnaba kumanya nti mu nsi mulimu obudodi naye ng'ettaali nga bw'owulira akadodi ka leero akadodi kazembya kulonda nkunyumiza ettaali ly'akadodi ku mulembe gwa Amiini. Allahu akbaru, abaana baasekula ku mulembe guno kayite kadodi ekiddala nekyonooneka anti tekabinusiza yaayo kalina seeka gwe kaaleka. Abaana baasekula ettaali ne baliteekamu ne siyaasa nga lyakadodi. Wano twalina Swahili na Ganda, ebyo byenkunyumiza. Mu busiraamu mubuusanze wano mu Lwera, naye ffe twali mukasaka eri gyennyuma nenatuli. Kaakati abaana ne bakuba ettaali eryakadodi nga kaliko n'okubinuka nga bwe mukalaba kabinusa. Akadodi kalina enzina yaako. Allahu akbar, tosobola kutuula. Bamasheekhe Mufaliso tebagikuvuddeeko, tebayingidde akadodi, tebafuuye. Allah digenda okukakkana nga sintuuyo waliwo eyeebase ekiri ku lusozi. Twabanga ku lusozi lwaffe luno lwa wano bayitawo Old Kampala baalutujjako katuliko bayindi olwo bonna tuli okwo ekiri awo kyogerwa. Bashabaani be balina zino abamilitary nolaba obuwundu obuto buli kabina buli kunyankani bonna baulama seme Muzata byayimba nga kabalagala gonja oba mwaluulyako nga Muzata aluyimba byonna byaliwo. Kaakati mawulidi bweggwanga batuwa gwenankani olwo mu biseera ebyo gwe nalabira abavubuka baalinga Abaganda baali b'e Masaka bayita yaani ya Rabbi bwe najjukira n'ababuulira Ndagwe. Ab'Endagwe ne basimbula ettaali era ekintu ekyo Ndagwe nkikwata nakati simanyi Ndagwe naye nakikwata lwa ttaali eryo. Ne baleeta Kalifa naye kyangira ku muzinda ate n'atwerabiza akadodi. Tuli mu kiro naye tetumanyi Kiyamulayi tezinnajja ng'ali asoma Kiyamulayi. Kiyamulayi tumanyi tarawehe beggwa baasi. Ne tulyoka omwana atusanyusa olwo ebibiina biri bisatu Kiteete Namulesa n'Endagwe ziridde empanga mu Uganda yonna. Kaakati ng'olwo buli mugagga ali mu budde obwo ayagala okuwasa alina ggula abaki abamu ku badongo abo amanyi Bakhalifa abayitanga Bakhalifa. Kati omulembe guno nga bwe jjja gikyuka kati simanyi ani aliko kati Mukasa kwali kyendowooza Mukasa ayinza okuba mu myaka gyange byayinza okuba abimanyi bw'aba yakulira kumpi ne Kampala ayinza okuba abimanyi kubanga ettaali erirabika lirimu olusululu olwaffe olwa Abdul Basit lya Muggundu bw'alikuba oliwulira wamu n'okuba ndirimu science naye liri lyali kkalu nga tekuli tekinologi yonna tekuli kompyuta tekuli sannyalaze kkalu naye niwayitaddemu kiki kompyuta zimu zizze. Kakati ebintu ebyo byonna byolaba by'Obusiraamu gyebukoze eki gyebuvudde kata Obusiraamu tebubumanyi nga tebumanyi ntya. Abdul Basit waliyo Abdul Basit yajja kati Abdul Basit agenda okujja gwolooza bwe yajja nga Amini yamuyise bwe yali amusiibula yamuwa nkoko zaalingawo. Amini yagenda wano tulina amabanja yagenda tulina n'ennyonyi n'ekisaayo nga kifiina kaba omwana mu muzzi eyo. Byenjogera byaliwo. Amini alagira abantu mugende mukole hijja ennyonyi weeri ey'essente nki ensaamusaamu. Waliyo Omusiraamu kujjako nga teyalina ttakuwa ataakola hijja. Muzeyi Sebbi yakola bamuzeyi Mpiso baagenda. Bwenjogera Sebbi be baali African nazi ennyonyi ya mutwalo gumu kitundu oba mu budde obwo yababa bagendanga 5,000 bakasaamu. Ate opinzeeko muzeyi alagidde ennyonyi etwale abaulama Bashakh mugerukola ekyo eyasobwa hijja ku mulembe gwa Amini nga musajja mukulu ate okubanga imaani ye yali nafunafu kuba ekindi era nga bwomanya nti abantu nakati waliwo abatabiriiko ng'ate bagagga oba okitegedde
mwaka gye njogera awo mu 7 7 ekintu nga kyayalula. Muzeeyi n'agamba buli muyindi bawadde ennaku 9 kasobolera nti olina pasipoti ya kiyindi oba ofaanana n'abayindi bawa. Oyo yali musajja ng'asaaga abayindi nga bakola bonna basaasaana eyo Kasanda Busunju buli awali ettawuni nga yaabwe n'agamba nti ennaku nga bazibala baddamikyazzibe basoma mawulire gagano ennaku ezisigaddeyo atalina gy'alaga weesule mu kiira haramu. ensi erina bannannyiniyo kati engeri gye Barajabu gye baali Bashaabani nga bali mu kintu Ramadani bajamada bwokeranga ku macyango gandi wano wange edduuka libadde lya muyindi negandi wano wange tebakuwandiike ng'ate wawo wabaddewo omuyindi ani nti wabaddewo wano Faridi kati eggwani aliwo ndi Kamada ate wano Joseph gwoliwo nti soko we Kamada munateesa otegedde ayi mafuta mingi azze mafuta mingi kiba kyakitegeeza ki twakwatanga naffe bikwatenga luyimba lwa ggwanga kaakati ebintu ebyo byonna tubibanyumiza byonna mutegeere nti tubadde mu kintu kyammwe okuva min aslihi ila furuihi bwe tugaa nti amatabi eno gye tuli waggulu kati twasookera eri wansi towakana nnyo obusiraamu tebwali bwammwe bwekka ffenna twabulimu kyenkanyi. Ekisa kya Allah kinene nnyo twagaye nti yagaba ekisa. Hadiisi eno tugende nayo. Dakhalati imra'atu nnaara fi hirratin. Allah olw'ekisa ekinti kyalina ng'ate yatutemerako kimu n'asigaza 99 ekituwa essuubi nti tujja kuyingira ejjana buli omu akole nga bw'aba asobodde. Ejjana gwe kola ojja kukiyingira. Ate Allah bwe yatuwa ekisa ekimu ne tukigabana wakati w'ebisolo ne wakati w'amajini n'abantu n'ebitonde byonna bisigadde. Kakati omukyala wuno abulwa ekisa ali ku nsi. Allah asinziira ku kikolwa kye yakola kitaliimu kisa kukapa n'atatunuulira byonna birungi byakoledde ku nsi. Teriyo muntu abulako kirungi aye teri mulungi abulako kibi. Naye omukyala ono Allah amuyingiza omuliro lwa kapa n'atatunyumiza birungi byeyakola tayagala kumanya yaggwamu rahma. Ate nga ffenna ebisolo n'ebinyonyi wano ku nsi tulina okuwangaala nga abooluganda. Allah kapo gijjamu obukambwe n'etakwagula si maanyigo ate ng'esula mu nnyumba ate ng'erya nnyama erina n'enjala. Niyaga wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Mwennamu ene wange mwennamu libitonde kebe mbizzi kebe mbwa kebe kapa. Kakati omukyalo olw'okuba ye ate nno alabika yalina Muwarabu kabata yali Muwarabu teyali muddugavu naye buli Allah amunyigidde. Dakhalati imra'atu annaara fi hirratin. Allah yanyiga n'ayingiza omukazi omuliro olwa kapa. Yaggwamu ekisa n'atulugunya kapa n'agiraba nti si nsonga neerabira nti kapa kitonde nga ye. Rabatatiha fala hiya at'amatiha wala hiya arsalatiha ta'kulu min khashashi al-ardi hatta matat hazalan. Agamba nti omukyala kye yakola ekyanyiza Allah n'atatunyumiza kalungi ke yakolera ku nsi rabatatiha yasiba kapa n'agisiba n'erajana nga kapa esobola okwenoonyeza emmere. Fala hiya at'amatiha n'agimma emmere wala hiya arsalatiha n'atagisumulula. Ta'kulu min khashashi al-ard yeyigira eri ebiwuka ebiri ku nsi hatta matati hazalan. Allah n'anyiga kapa ng'efudde enjala yakogga ng'agiraba eggwawo neggwerawo ddala neefwa. Allah n'amugamba nti gwe okuyingira ejjana kye kifuuwe lwa kapa. Omukazi ayingidde ki?
naye nga ddala kapa eyingisa omuliro waliyo omuliro gwa kapa si muntu nawo hadiisi eyo bw'oba ogitegedde wookiraggayira ateeka obutwa mu mmere ng'ate awa seeka n'alaaja n'abantu ne bagamba seeka afa butwa naye mu bitonde bya Allah ebiri ku nsi kuno kuliko eyamuwadde obutwa naye tetumumanyi wabula Allah yamumanyi Allah n'amugaa nti obalaba nayingiza wakapa naye ate ggwe on top of that ng'ate gwossa abadde agasa abantu ate ggwe nga tolina kyobagasa okujjako okubawa obutwa oza ground eyo teteredde toli mu munono n'osooka osabula munno amasasi nga ddala mu butuufu naawe ensi tolina gy'ogitwala olaba kapa yeemunyiizizza naye ate omuntu n'okwata ennyondo ng'agenda okubajja n'ogamba munno nti ontwalako namutamba nti ojja kumpa omutwalo nti akaguwa akasanvu kale tugende nga naye mu mageeti simulimu ennyondo n'otuuka we wagambye munno nti awo kuba munno we ategedde nti nze nviirako awo tontwala walala naye ng'okimanyi nti wakati w'emboozi yo ne wakati w'essaawa eddako munnajja kuba ku akhira nga gw'oli waka ovuga pikipiki oba tonnatuuka n'ojjayo ennyondo mpola mpola n'ogitunula nako owulire oba enyeenya n'ogamba bisimillahi rrahmani n'otwala enkoto n'okuba olukuba alqadiya olumalamu eggoye ne mugwa wansi ne munno najja n'agamba nti tannafa awulira tannafa ti ne muvugako wanne wali ne mukomawo n'okuba akawompo ne kagwamu ono kapa njagala opumire kapa ku muntu gwe nnyini nga gwe waawuliriza gwe wakuba munne ennyondo atali omu okuba omulimu gwakukuba bukubi Allah yakuwa omanyi okukuba abantu ensi tugitwalawa waliwo essaala ennyumira eri mbakadde baffe eri tetwajja na kintu ekituufu tetulina kyetukola ki byotagenda kutwala ng'ate era tewajja nabyo kuba tulina gyobitwala kuba oba kujja nabyo walaga bino ngenda nabyo kuba najja naki tetulina kyetwaleeta tetulina kyetutwala bakuyingiza mu keesi nga ku jjo ne ku kkono tekuli mmotoka ku jjo ne ku kkono tekuli ssimu essanda tekuli nsawo engoye ze bakutungidde tekuli nsawo emmindi zonna ozirese wano olujjo kwobadde osirira ng'okumirako eddagala ologa banno byonna obirese wano ne bakutetenkanya emikono ne bagigolola ne bagissa ku bisambi nga bakakasizza nti temuli yadde akasambikira kapeeni eri tolina byogenda kusayiningayo omusimbi gwonna ogubadde gukussa banno gwobadde obba gwobadde okolaki ogulese wano ettaka olirese wano bakupimiddeko eryo olitegedde singa otegeera bulungi ebintu ebyo nti kina gye mbitwala omuntu alina yiika 5 asobola okulya enkota y'ettooke ekiwago ate nze ndaba baga nti the higher you go dakula gyokoma okufuna sente gyokoma okutajagala byakulya kibe kiri bwe baleeta soda n'oga nti ampa amazzi bwe baleeta amazzi njagala lwenzooli bwe baleeta lwenzooli onywako katundu ebintu byakolaki Allah olubuto luli Masaka kabina kali jjinja byonna Allah yabikujjako ennyama oyagala nsava ate toyagala kulya mazzamu buno butakasuku nti abaleeta obutula bano bagala b'omusajja bwazanyira mu bintu kuba bakyaliko halaali ne bagala nti ani ayagala ekitere ne bawanika basatu ne bagala mu kigabane ne bakirwanira ne bakisuula mu ttaka ayine bakiro naita ne bakiri
balamu tebalina haramu mu lubuto. Eriyo mugagga asobola okulya ebiberenge bamugana omunyu ate omunyu guliko ebiberenge gayira olya ebiberenge watoli njogere lusaniya njogere nsaniya okyali halali tolina buzibu olidde amasavu ogalye batogalye yogera abantu ogalye batogalya ayi ate obutula naye obutula obulyanga first choice oba bwabutagaana era abanzi bajja bawuzumya omutula nabuno obulya eseeka bulina omugaso gutya enyama njiguddeko lwalumu ate nzire ku butula wamma muzeeyo obutula tubulya lwa bbaluula kale n'olw'ensonga eyo tubeere n'ekifo eri bannaffe sente ze bakuwadde otte munno tezina kyezigenda kukola sente z'otutte n'otta omuntu omulala tolina gy'ozitwala nga bw'otayagala kuttibwa totta nga bw'otayagala baana bo okubalekawo toleesa munno baana be nga bw'otayagala mukyala wo kusigala nga nnamwandu bwe kyalibadde la yuminu ahadukum tojja kuba kumukkiriza ng'oli muffe basiraamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yagaliza munno kye weeyagaliza obulamu obwagala ne munno mwagalize oyagala abaana bo babeeremu ne munno bw'otyo tukola nti nyina obulumi lwa nsonga amawanga gaffe gaali badde gasomesa eddiini lwaki eddiini eno erina engeri gyekomyawo ebirowoozo by'abantu abantu ne bawangaaya n'ebitonde ebirala mu ngeri y'obuvunaanyizibwa emitima naye satula kitegeeza ki abasoma ebya satula tusoma ebyeddiini tusoma ne satula satula kwe kusoma ebintu ebitaliimu kaddiini konna weba nakuteekamu eddiini ojja kwonooneka naye bannange eddiini teyonoona eddiini ekola ki abatalina ddiini balina empisa eddiini bwe zajja ne zongereza ku mpisa kuba buli ddiini mpisa mateeka 10 gali ogawulira ffenna tukkanya nago ate gasanga nga gakwatagana bulungi nekkalisa zaffe tobbanga tottanga owuliranga bakadde bo mulirwanawo omwagalanga sige galimu olidde bw'oba toyagala kwenda ku mukazi wo toyenda kuwaamu nnyo naye bw'owulira nga naawe oba oyagala bamwende kuyenda genda maaso oba kitegere tolooza toyendanga boogere naawe kikube ku saidi ng'osanze mukazi wo bamwendako kyowulira ne munno kyawulira kyosuubira okumukola kyebagenda okukukola amateeka ege 10 baali gafudde ensonga abantu bano omuntu nga ddala afuuse dokita nga amanyi amateeka 10 kijjamu kaluubiriza okusala ebiyungo by'abantu abiteeke ku minzaani babitwale Pakistan babitwale India lwaki yakula muli alina ensisi y'okutya Katonda ajja kaluubiriro ono gwe batumye nti genda otugulire ebintu n'agenda agula eddagala effu ajja kaluubirirwa kale ajja kugula effu n'eddamu kale anaagula substandard n'ataleeta lirinyini bamutumye anaabamu akatya Allah kubanga nakatya Allah kano katereeza noga singa si abeera ne singa si tutiisatiisa nti bwe tunaafu wajja kubaayo ekijja obadde ogenda kundaba awo notuuka ewuwo singa si Allah kwogera bw'ati singa si bannaddiini tugamba bwe bati naye abantu empisa nga tetunnafuna ddiini twalina empisa zaffe eza kalica eddiini bwe yajja neetwongerezaako nuurun ala nuuri naye ekalica yatuvwako n'eddiini neevwawo abantu ne basigala nga balinga byuma era abaana baleera akutegerezaawo nti nze munnange nafa na roho na mutima afudde mu Luwarabu ne mu Luganda bw'ayogera ekyo eggaali yo yongerayo agenda kuyitamu abantu baali kuze omanyi omuntu bw'akulira mu kintu akikaddiyirako baali kuze balina okutya nga bwe mwamanyira amatooke mwagala amatooke n'empisa eri bw'ebeeramu omuntu n'emuyingiramu emukuliramu naatakunawo okola nga talina ddiini tokimanyi nti Allah ajja kukubonereza naye Allah abantu baamwerabira talinayo
kyekireetera omuntu okuba ennyondo munne mu kawompo n'avuga piki ye n'agenda nayo enkya epiki miliyoni 4 ne bamuwaamu akakadde kamu n'ekitundu n'akali atayagala ndala ng'era agenda gikola mu ngeri y'emu yeeyo bye baana betuzadde tusaba Allah atutaase Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana sitaani tuwambyeko abaana yedduwa tukiro eyina ekifo kyayo we tugisomera naye katuna tugisoma buli lunaku nga tuli ku lubimbi olima bwojjuka nogamba Allah olaba muse kikyani amuse bavubuka banne omusajja ow'emyaka 6 tayinza kukwata nnyondo lwaki baamukulizaamu kalica egulumiza omuntu naye bano betuzadde mu 2000 ayayayaya la kalica wala ddiini bw'obuuza omuvubuka ogenda ddi mu kereziya tamanyi gitunudde bw'obuuza omusomesa wammwe abasomesa bwano okujjako mpozi waliwo kwendalaba ndowooza baleeta omupya nga tuziika ate ne bwe tuba tuziika be babeera eri ku ntaana be batamidde n'otubuulira omuntu nga takyaliko fomula mwenge gwolaba gwe gutambula so nga omwenge guli mu liquid form naye kati olaba solid omwenge guli mu solid form ayogera mwenge akankana mwenge ate ayambadde mwenge ebimuvaamu tuli mu kuziika bayira bannaddiini ti omusenyu munnaddiini yaweebwanga ekitiibwa bw'aba ayogera teri ayogera naye kati abatamiivu ate beebagireki bannaabwe abatudde ku butebe ate ne basanyuka nnyo ne yeeyongera munnaddiini naga akatukome wano omufuna agenda ne gogonya tukooye bamaze okulya yaleeta okufuma emmere ye yabaleeta kuba bwebajja kukola ki oba olukadde batandika okufuma bannaddiini kati emmere esaana eveewo baze kujja bajja banywa munnaddiini ali mu kusabira kati abange mulekeraawo enkuba ejja mulekeraawo twasaba dda erererere omulambo bagututte bagubbi olwo omusajja akyasaba omulambo bagumugjeeko ba 2,000 la kalica wala ddiini si kalica nti yebafuga si ddiini nti yebafuga balina ekisi kye balimu balina manzilataini la fi dunia wala fi l'akhira si mulamu si mufu wabula ali awo wanyenyeza bwanyeenya saidi eno n'agwako mu akhira saidi eno n'omulaba nga atagala dda mu duniya balina manzilataini tetukyabategeera tebagenze mu kkanisa tebagenze mu ssabo tebagenze luddawa tebasamiddeeko kubanga ne mu kusamira waliyo ku mpisa tofuuyira mu ssabo naye bano tuli mu kusaba bagenda bafupula bufupuzi tebamanyi we bateeka kweyambira bali mu kusaba eno yakunkumula lam tastahi fasna ma shi'ta ebyatuleeteranga okuba n'ensonyi byonna tewakyali si kalica si ddiini ba 2,000 kasolaba omulembe nti 2,000 bakuzaala ddi nti 2,000 tambula okujjako ngaomulabye n'enkofiira si be batandise okumera kati obulevulevu 2,000 emitwe bagitemye butemye tekikyategeerekeka bajjajjaffe basalanga ebigooli naye nga bya buvunaanyizibwa obusiraamu tebukkiriza bigooli musiraamu tasala kigooli oba malako oba toolako zonna kyenkanyi naye twalaba nga abakulu nga basala ekigooli kyabwe nga kigira ki kino tekikyali kigooli omusajja asala omutwe n'agumalako n'alekawo akalayini kamu ng'akaŋŋaalibwe ng'oluwonzi lw'enkoko 2,000 atulaze ebinene era bagamba nti ekizibu kyofunye gwe okusaba obuwangaazi obungi n'osanga omulembe guno wali olina kugendera muleka tuli ku nsi etali yaffe emitwe tegijyategerekeka oyinza okusanga omwana nga yasaze enviiri muwala nga eza wakati zonna ziringa envi zeyetise muwala abawala baabanga n'ensonyi eri mu 1900 ne bwewabanga ngaomuwala omuntu akwana mukwane ng'amulabamu ensonyi
naye olwaleero muwala yayagala okwana omulenzi oyita wali wayibingira ne bagamba seka muyombe yagamba nti babayita oba yali alagaba omusajja wano waliwo ebintu byo nagaaga waliwo entaana yange omwana walaba abanga n'ensonyi ate ng'abalenzi be batalina nsonyi ate kati abalenzi balina ku nsonyi okusinga ki wali wayibingira ku ssaawa 3 n'oyitawo bakuyita siwokka mwafuna nawalla ono akubuulira kati ensibe agitegeera baana b'abantu bali wali ensi bagimanyi ogenda alaali 1,000 haramu 5 kakati alaali ku musajja eyafedda siriimu ayagala kugula buguzi kati naye akugula 1,000 daba bweyesaddaasira abo bwavaayo jamaada naddala ne jamaada talina wano we bajjanjabira emyoyo muziki tayinyawo teriika mugamba ittakullah omuziki gulimu ba 1,900 ba 2,000 baaganye 2,000 baaganye kujjako man rahima Allah erwaliro alina omwana nga tasomye ku ddiini ajja kumukaaba batabuse oluzungu baluwogera naye nga baluwogera bonna banyeenya bunyenyi ate aba bakoleddwa omwenge bakoze omwenge ogw'ettima tegukkutwa osanga tetuli ku fajiri oba wakafuluma n'olaba akanuuna tannalya anuuna akanuune bwawe anywako katono kyekirungi bwawe naye aga okutuwa ku ssaawa 4 nga takyategere ku nsi taliiko singa basooka kubawa ku mmere kati nno ogenda mu byalo olabi ebyalo by'abaana abavubuka baafudde ate bo ne bayita nawe Allah si ye covid yaze lockdown olwaliro okulaba omuvubuka atatamidde bwewuunya yuka ensi iragawa omusajja yali wano olwengo yasinga okunsanyusa yasanga omukazi aguddewo ebbala namukyukakyuka nakuba nafuna ettutumu mu ggwanga kubanga akoze ekyewuunyisa ate bwe yamala obbako nemuga nti gojja otufuga gwe mulungi ne bamulonda wallahi ensi yagala abantu ngaabo mu buli disitulikiti nga muli eri abawarabu babayita bamuhtasibiina almuhtasibu ye muntu atasasula musaala naye ng'akwasisa empisa omusala gwagulinda eri Allah gwe otamidde nti ye oli mutabani waani nti wajja ogalamira ng'abantu bamukkiririzaamu ku makya galamira kibooko 10 oyo gwe bayita muhtasibu nga ne gavumenti yamutongoza muntu mukulu ateekeddwawo okukwasisa abantu empisa Allah yali musasula omulimu gwe okutambula mu kyalo gwe nga tokola nti anti we twali tulimira baatugobawo genda okima amazzi nti sisobola galamira ensi esaana muba muhtasibiina muhtasibu be bayita bano bagundi bannakyewa ye aliwo okulongoosa empisa z'abavubuka naye ate mwana wattu fiima abadu ziri gavumenti kati ng'esawudi waliwo bamuhtasibiina bannakyewa n'akusanga nga baziinye ng'edduuka okyatunda alina right kusikamu neggalawo ate tolina gyomwabira mu gavumenti aliko mulimu gwe baziinye oli kutunda nti subhanallah era abo bamuhtasibiina nga babalabyeko abantu ababamanyi edduuka gyebigala mangu wakiri ne mwesibira mu dduuka naye ng'asanze lyokoddawo kati ejjo duniya tugenda kikola baana bato batamidde amasomero nze nalwawo okukakasa nti omwana w'essomero anywa omwenge naye waliwo awo essomero limu lirimu abaana bayitirivu ne banga nti omwenge guli waggulu awo nkiki mubayizi nti olabaffe okulaba tikyanywa omwenge twakirabanga nga kyewuunyisa kiki kyeyazze mu kibiina ng'atamidde anti atunula kaliroliro eriiso bwalikuba ku lubaawo ate rimyuse bayogera tebitegerekeka tikyagundi anywa ate nga bwe mwogera nti tikyagundi anywa nga yazze mu kibiina nga n'abazadde batuula
ne boogera ku nsonga eyo naye lumu baatulaga ku tv omusomesa ne bamuteekako olupapula nga emikono gyapa nga lunyenya bweruti nga olulimu empewo ne bamugamba gundi va ku mwenge bagenda kusalayo mu gavumenti nakasijja kubalimba ngenda kugwako sijja guvaako mulundi gumu njagenda nkendeeza naye nga ono ayogera okukendeeza alimba tayinza kendeeza waliwo tica asomesa wali bano abaana ali wange wali tica lockdown eri yali afiira mu kkubo musaaga nga tica agenda kufa abaana bamwitako master agenda kutufaako ambulance nejja master afa awulidde yamuyisa wange wali nti ate eyo ambulance master abadde atufaako omwana asoma kalifuli mu nsi era mmwe abaana mmwe betuzadde ensi mugyegendereze bannammwe eri ebweru gye bali ensi yafa teri asaaya teri agenda mu kkanisa bantu bonna bewaggula kati byonna ebikwasisa empisa tewali yadde n'akamu tebalina kye batya okugjako obubbi kunywa kukola ki kusaba allah atusaasire otherwise omulembe gye gukutte wazimu nnyo 2023 2024 allah ne bwemulaba bwali tunyonnyola ensonga etukubya mugenda kakasa eyo gye banyweredde ate gye bagatiddeko ebisiyaga kuba teri muwalajja ali nabawala banywa guno omulembe baguyita bagunywa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta edda nawulira abasajja beetunga bagunywa nga bataali n'abawala banywa ewange bagwa wali mu lujja nafunye obutakkaanya n'obwewange mbubabuulire mbanyambuka mu maaso gange waliwo ebbala mugimanyi nasanze banywerawo kakati neiba mpita Saarongo wali haje lwaki abasajja bali banywerewo ku kkubo omwenge konze nkole ntya nagamba kuba nze nayita emyengo ebikata mu lujja wallahi alazim nanga nti genda otemewo ebikata kati ngamba omukazi nti wai Saarongo ngambye nti tuteme ebikata mu lujja abantu bali baleke bwotema ebikata tebanywa ate babinyweramu naawe n'otya n'okutya baba abandi balyera ku fulaati ate ku butebe ne mugamba nti abantu abo omwenge bagunywa balumba omuti guno oguli ku kkubo gulimu ekisiikirize ti naye nze buli lunaku nnondawo eccupa zaabwe n'enzookya era mukama waabwe lumu yandaba nnonda eccupa saamunyega olwaddako nasanga yazikola ki yazironda naga nti nange ndi ne Saarongo omukazi oyange tutemewo ebikata mu lujja konze neddaze onoolonda eccupa konze nyazironda ngenze kubagamba nange kangende ngamba ow'ebbaala ti abantu bwe banywera wanne muganda oleesa obuzibu omukazi bajja okumugoba mu kumigo byawe ebbala naye agenda kugamba gwe gw'omugobesezza muleka bali omwenge gwabwe fe kumakya tulondawo bucupa netubugira ki nye muganda nabbi sala batugamba mu byafaayo omukazi yamupamiranga mu kkubo n'agajjawo gwe kola zikiri batuggyeko ebbaala allah ajja kugijja wuno naye tojja kusobola bantu bwe banaamugoba n'agamba abatamiivu nti haji yangobesezza wano ku kyalo onooganywawa bajja kumalanga okugunywa bajje wano bagireyo gwe balike banywa omwenge gwabwe fe tuyolewo enagisi tugijjewo bw'ogendayo ogendayo ku lulwo kati ye owewange ali ne Saarongo tutemewo ebikata subhanallah ikhtalafa alulama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk